amasimu twakubira tojjalo gamba nti yenze simanyanzo wejindi tubamanyi ali tukyagenda maaso n'okuwangula beerako olengera kayimba ka Angela Katatumba mpozi ate ne Daddy Andre akatonerabira bwokyo butereevu ng'okuba essimu kubanga layini zaffe ziri open gwe kasitoba nga okalengedde tukutwala ku kijjulo makeke era ojja kubalwa mukaaga gw'onoonyumiza abala nti bukedde egezezaako tumalako stress owembwa n'amala katugende direct sagala kurisa seguya nansangayo tugenze Katongole omutongole yafunye omukazi omulala abange yamufanjulidde katusooke tumulabe atawanye n'ensi naye katugende Wetwabadde ku mukolo ogwa birthday eya Sheri Matovu twabadde tuli awo ng'akatomole lwaki talina puriti mugo zirize bagamba laba omwana Is it some sukari next to him? So you just know when you're next to sugar, there's a way you also feel like you're sugar. Happy birthday, dear Sheri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ku party ya birthday ya Sheri. Mwade mwagala nziyenze kamuloza sina muntu. Muna mikwano jange Rebecca G. Ne Grace Kani mwali. Bonna mikwano jange. Nkugamba mikwano jange bo bibalowooza. Nti bakazi bo. Bakazi bange ngate mikwano jange. Ne Grace Kani mwali mwabo. Grace Kani mukwano gwange. Si mukazi wange. Naye bagamba nti mukazi wo. No wazini mmwe bye mulowooza. Nkuwadde list gye mulowooza. Ekitegeeza walinga ne Noli nga noono omulina. Iyi myaka egyo 5 mwoli mwakawukana sijjuzi wano. Gwe kimanyi. Waliwo eby'omunda by'otalina kumanya. Naye ng'okukyala kwa ddi. Lwaki mubuuza okukyala? Kujja kubaawo. Tujja babuulira. Omwana abandi tomutuuse. Ye agenda kwanjulwa essaawa yonna. Omusanze otya emyaka egyo zonna? Shemai for the 5 years I've been with him. Mwe mwogera mumbimanyi. But me I know a different person. Omanyi muntu wanjawulo. Yeah. The problem is mmanyi Katongole omutongole and me I know Katongole dance. That's the difference. They are so different. Yeah. Oyeno mnange Katongole omutongole mbatongole gwata mmanyi yali bawa titi yagenda dda maaso alina omulenzi obulungi nnyo bitambula bulungi side ye alina akayimba ke yamuyimbidde mabega kaawo awo si babi abantu abali happy bitwagala mu nseeno kakati Katongole bwawa naye anjulono kikyo yali mukwano gwange okutuuka lwe yafuna ddeewo nankyawa ffenna ttiimu Katongole batukyayira awo mu kkoona anti wali omufuukidde akayinja mu ngatto hawu mbijjukira nga twogera bituufu naye kasita aba happy titi waba oli happy it is okay munnange gwe yakayingira tusoosa nitukulaga Katongole omutongole yafunye omuntu naye ono yali omuntu we ne baawukana yamukaabya amaziga twagala banako waliwo story yagenda yali ku poliisi bwetyo bijjukira yamutawanya nnyo yamusumbuwa naye ate ng'era ekiriwo omukulu oli gwe bayita Kalaso Kokoliroko omukyala yamututte mu kooti nga Kalaso alanga omukyala okugaba omwana we omukulu Kalaso ono agaba eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nate temutegere n'eddagala eddala kati Kalaso agamba omwana wange naye ssebo gw'ogamba otya nti si wange ye teyeewa ddagala omukyala mu kwogera ebingi ennyo n'atuuka n'okutuuka nti ate naawe tokola ki towera anti kati wulira Kalaso yansesezza yabadde nateetaawo ku Sibyangu hotel n'agamba nti naye omanyi batuweerumo waliwo n'omusazi ekyali eri gye tutalaba ate kyagaana atulete ruumu naye ddoola abakyala bwe munoba mwogera bingi mwekwasana nnyo nti tetuwera lwaki ensonga ziba ndala ne mutuyingizaamu nanti abaana naye ayagala kugamba ekikuluma oli mutuufu kati katulaba mukyala wa Kalaso ne Kalaso ajja kunnyonnyola ye kyagamba ayagala baana mbu abakulize mu mpisa mu ddiini ate agavuira n'abaana be nze siina mpisa abaana mbakuliza bubi tebali mu mbeera nnungi ate ne webali mbu sisula nabo ate nga nsula nabo weyampangisiza tawa nsonga bulaye ensonga gya wawoza kimu nti njagala kubeera n'abaana bange mbakulize mu mpisa ennungi mu ddiini byeze ensonga zaawa zampita mu kooti ng'agamba ebiriko nti ntulugunya abaana bali mu mbeera mbi nyingi z'abasajja mu nnyumba ayagala batwalira sisita we babeera ne basisita be bayagala okubatwalira abaana naye nga ate tesitabeera na basisita be abeera n'abakyala be n'abaana bagamba bali mu mbeera embi
bali mu mbeera nnungi mbeera nabo okuva ku makya mpaka kiro yansanga waffe kuba nali nsoma form 3 nanfunisa olubuto bazadde bange bali bagala omukwata bamusibe bazadde be ne batula n'abange kyabadde kyo kyabaddewo wakuba byaze kati naye mukyala twayawukana eri mabega twali mu lockdown kyaliwo ekyali ewange okubeera ewange okwawukana n'omukyalo oyo yali nazaala wange olwokuba nti mu lockdown nagula akawunga n'ebijanjaalo nga bwe tuli akawunga n'ebijanjaalo eko omuwala omukyala wange n'abuulira nazaala wange nga nazaala wange ankubira essimu ng'agamba ku ssente z'olina omwana wange omulisa atya kaki akawunga konzi bannange naye kenyini simanyi bintu gye bigenda kukola ki gye bigenda kuggwera naye nga buli kimu kyonna ekibeera ewange nga nazaala wange agamba ne muwala wange leero ofumba tofumba ng'era buli kimu kyonna yategerera ewange so nentuuka neŋŋamba nti nentuuka neŋŋamba mukyala wange ne mugamba munnange bw'obanga oli mu mbeera efaanaganako bwetiri okuba nti bawulira eri bibagamba byokola wano mbadde nkusaba ne maama genda owa maama akuliseyo emmere gyakola ki gyagala olye era ono ne mukyala n'akola ki n'atambula n'agenda enkayana mu baana etandika etya enkayana mu baana yatandikira eri mabega wayisewo emyaka nga 3 obuzibu obwaliwo omukyalo oyo nga ŋŋamba nti omwana ono omwana si wuwo jankulage taata w'omwana oyo mulina abaana bameka abaana bali babiri nga ŋŋamba nti jankulage taata w'omwana oyo kakati nga mugamba nze ŋŋenda nti ow'omusajja munnange wabula sijja kugendayo naye nze ŋŋenda tugende ku musaayi muntwale tugende ku musaayi tukebere ddala omwana tumukebera omwana bugenda okuvayo ng'omwana wange naye bagenda okuvayo ng'omwana wange ye ng'omwana bamugabye dda ng'omwana simulaba nengenda ku poliisi ekibuye neŋŋamba omukyala yagabye omwana wange neyiriza ti sizizi nezivuddeyo nti omwana wange nebiggwerawa kati mu kuggwera ne baŋŋamba nti bagenda kumpa omwana oyo nga tugabana n'omukyala oyo nga tubeera naye nga naye abeera naye lwaki agamba nti yanobyerwa maanyi ga kisajja togayina kyokka gwowe eddagala amaanyi g'ekisajja gongayina nawe bayagala gyetufaafagana terina mukazi ali kivaayo kukyogera ago gongayina naye obuzibu bwabaddewo nti bonna amaka galeeta okutabanguka olw'embeera ezimu kubiriwo naye nze obuzibu okwawukana n'oyo omukyala yali nazaala wange yaleeta embeera era nanvuma amasimu nakuba amasimu nga ntisatisa nga nvuma ng'omusazi ng'omulabi ng'abatunuulizi we bali abo ebyokulonda nedda ssebo enseno bannange tujja kusobola ekyo kigaji naye nga tukyaliku ebyo ebiringa ebyo bwebitobito anyway Doola mutusibako nnyo njagala bannaye mutegeere oli abataata wa mwana wo ekigambo ekyo kibi kuba ekisasa omukyala mu kkooti teyateekayo ntono tawera naye ate bwadde ebweru n'abyogera ensonga zaali z'abaana nti omwana si woono kankubwireko ekintu kimu era njagala okiteeke mu mutwe omusajja yakubuuza ekintu kimu driver abavuga emmotoka ya taxi bakwata kondakita bakwata driver kakati driver waba tosobola kufuga kintu kusigala mu nju n'okireka kifulume ebiddiya tukola ki kalasa akugambe omukyala ne nazaala we beekobaana okusuula kalasu kyobola agamba nti g'otunda eddagala gwe tokola kitowera nti bamuyingirire bizinensi anti gwe kyewomanya abantu balina ensonga nnyingi maka naye buli wokola bwoti nesigala munda oli successful bw'okikulema kati naye nga biri awo Stacia Mayanja mulwadde muli alina Kasero Hospital Stacia Mayanja pressure lockdown gogitegeera olaba yaleeta kalaso kokolerako ebizibu nti oguze ebijanjalo byaki bino n'akawunga byonna nga tetulina ssente munaye tetumanyi gye kinaggwera ne bitabuka ne Stacia amambanja okuva mu lockdown nabo ne babasukka ate alina pressure bulijjo ku lw'omukaaga nti yalengedde omuntu ajja kyo n'erinnya paka Nakasero Hospital yasibiddemu akyuti yakaddeko engulu ne batukwatira tulageeko ku mukulu oyo Stacia so ande namusinkana ne baako bibogera manager we manyanze ande atare field commander embeera y'omukyala Stacia Mayanja teyagaza twamulabyeko ku Facebook oko ngatambula nga efaananyi biraga nti ali bubi nnyo so nsazeewo okujja kuwa neno Nakasero Hospital gyali omukyala ono mwakwatagana ddi okusookera ddala omukyala tuludde nga tukola business though nga si serious business tuludde nga tuli ba mukwano abawagizi ba Stacia Mayanja beebuuza omukyala yabadde ki omukyala yafunye pressure attack nga omuntu yena wafuna pressure yes kyabadde kitya kyabadde ku lw'omukaaga kubanga twabadde tunoonya venues waliwo akazanya akapya ke tuli mu kukola so olunaku lwakedde bulungi ne tukera ne tukola ng'era abantu then around sawa 10 yenanyuka nezadde ziwera sawa ng'emu awo emu ng'edakika 2 nankubira essimu yaŋambye sentiro obulamu bugenda kyekigambo kyokka kye nawulidde kye yayogedde naye nga mpulira tooni mwakyogedde ng'alabika ali mu bulumi bw'amaanyi kakati ebyo byonna nga biri awo Ambitex yafunye ensi eno tulabye ebintu ne Ambitex twalabye ku baana be olunaku lw'eggulo
omutegedde promoter mumanyi bulungi so enkofira ewe enkofiira abaana bamufaanana abaana babadde babiri balamba babadde wali ku hoteli okulya na Park Last opposite yawo emakindi eggulu omwana n'akuza birthday so netusanyuka nnyo jula tulaga ku bantu abo Wajid kubanga kati banondoza be bakulu ba Serena Bata oba Serena ye muto anti naye bamutwala so alinga mwana ewaka kakati omwana ono ne bamuwa surprise endala eya Fefe Bus nti amwagala nnyo nga bw'okiwulira ne bamumuleetera mu mbeere abaana bafaanana bitaxi era ne bw'obaawo emmere otya tebayinza kgejja balinga kitaabu be Serena Bata naye yabadde ku kitanda era Serena yazze ku mukolo guno naye ng'akola ki alina kanula y'abantu bange balwala nnyo kakati era ensonga agenda kuginnyonnyola Serena Bata mu nsonga ze zimu ku birthday kuba naye yabaddeko ekirima mbadde nyinamu alisazi n'ekifuba sikyadde kimusawe nekyako mu ddwaliro era nkyali mugonvugonvu lwakuba nina muganda wange yesamu mutabani wa muzeeyi omulundi gwe gwabadde gusoose okuza birthday ye asisobola kutajja newankubadde siri mu mbeera nungi katulabe yagadde kwagala kujjamu ojjidde kukanula yanyaniriza nga nze mu famire era ntwalanga muganda we eri sipapa yakuzaako omuwala omulala omuyimbi ezo emboozi za sipapa sebuya nazimala last year totawanazizza tuli mu 2021 tuli bize omuntu yakutuusaawo lwaki tomwogerako bulungi ate simwogerako wali opuliddeko nga mwogerako bubi baza okunkuza byankoledde byonna nandabirira okutuuka no nebaza nesenga yonna gyali mwebaza bonna abaaliwo okunkuza nebaza senga ne maama wange naye omulago nyina okwogirako kale maama mukama munze ngende naye nga nebaza abambirirawo mu buto senga maame masaka n'ab'emikwano abambiriddewo taata oyo ani gwogambye taata nge abbe musinguzi abamumanyi mu erinnya mulimanyi nga zimanyi abbe musinguzi abamumanyi nga abbi